Amanya nze Umaru Gugumiza wano mu studio za Da'wa TV Uganda nja kusaba Sheikh Kyeswa abenga babuzaako biidhnillah tubenga tweyongerayo. Nam alhamdulillah alladhi ja'ala ash-shahr Ramadan sayyid ash-shuhur alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayinatin min al-huda wal-furqan al-aya thumma usalli wa sallim ala man nabiyya ba'dahu Muhammad ibn Abdillah عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Oyo ya Sheikh Kyeswa Junior saba kitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abasomesa nga bano abavaayo ne babeera nga bawa obudde bwabwe basobola okubeera nga batusomesa ku ddiini yaffe Busiraamu. Nsaba Allah abenga abawa ekisinga obulungi fi dunya wal akhirah. Olunaku olwaleero twakutunuulira ku ensonga gyetulimu ya Ramadan. Omwezi gwa Ramadan gwatandise tugulimu, naye mubadde mukimanyi nti omwezi guno ogwa Ramadan bingi nnyo ebikolebwamu abasiraamu abantu abamu bye bakola so nga ate ebimu byonoona ekisiibo nga tebakimanyi nti ensobi ze baba bakola nti ki tizonoona ekisiibo. Bamubaamu abamu bonga tebafaayo bamala gasiiba nenga basiiba busi nenga tebakimanyi tebamanyi nti Ramadan kyeki abo nabo gye bali Sheikh. Nja kusaba Sheikh abenga tugenda mu maaso n'omusomo biidhinillah tulabe byatuteekeddeteekedde insha Allah. Nam alhamdulillah batumubaze w'ekitiibwa olw'obulamu bwatuwadde obulungi atuwangaziza natujja mu mwaka gwa Ramadhani mwezi gwa Ramadhani ogw'omwaka 1445 yayita 45 waka tuli mu 1446 kitegeeza otuuka mu mwezi guno ogw'omwenda gwa Ramadhani tuba tuli kunje gwegwe okumalako omwaka. Kitegeeza tuba twolekedde 1447 omwaka ogutaliiko kuwuca bipiira aye tegudda ogenda tegudda ogwaffe tetwokya bipiira naye osanga abasiraamu nga bajaganya guli nga guweddeko naye ate nga guno gwagwako dde ogwaffe ogw'obusiraamu ddala naye bwetu bweba endowooza yaabwe oba oliawo n'obutamanya naye nga Allah tumubaza obulamu bwatuwadde n'atujja mu mwezi guli ogwa Ramadhani 1445 n'atutuusa mu mwaka guno nga tukyali balamu kyengera kyamaanyi kyengera kyamaanyi nnyo kyengera kyamaanyi mu ngeri yemu mulimu abalwadde waliwo Allah be yajjulula omulwadde ndakyalina essuubi kuba yajja kuwona inshallah Allah wanaba yagadde ajja kuwona ate omulwadde kyakyalina ekirungi ekyebbeeyi mulamu asobola okusaba Allah n'amusonyiwa ebyo byamusobako naye ate ali mu kabbuli chance wa yamuyitako wabata yaleka baana wabata yaleka sadaka tulu jariya wabata yaleka wirimu egasa yezo Ramadan ze yasiba yezigendo mumalira zokaze wabata yasibira kuddala bitawana myerere. Allah tumusaba sokusasira ku Allah mwishiwa nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ne kuba sahabi rasulillah ne kuba ganda be ne kuba bantu b'ennyumba ye tusadda kunaku lw'enkomerero. Amina ya rabbi Allahumma amin. Tuli mwezi gwa Ramadhani omwezi ogulimu baraka nabbi yajja gwogera ku ahadithi eziwerako nno ng'agutenda nti mwezi gwa njawulo ku myezi emirala batuuka n'okubeera nga bagana yeddala omwezi gwa Ramadhani teri mulala gugusinga ng'ogyeko gwo kubanga waliwo emyezi egy'emizizo ate ko teguli myezi gya mizizo gugwa mu myezi ki Allah ye yagwawulanga gwo kubanga emyezi ena teguliimu naye ate gwe ekigusi endowooza ekisinga ogwawula ku mirala tujja biraba insha Allah ta'ala kubanga gwe mwezi gwokka Allah gwayogedde erinnya mugundi mu Qur'ani giro jazisanga ndoza mu hadith katika dhuru haji ojja kusanga nga bagwogerako naye nga guno Allah gwayogedde n'agamba nti shahru Ramadan alladhi unzila fihi alquran kitegeeza gwankizo
ku myezi emirala. Nabbi bw'abadde agamba nti ataakum Ramadan ataakum kitegeeza muleeteddwa mujjiddwa, naye bwe ŋŋamba nti mujjiddwa oba kibangu oba ekibi. Ramadan ebajjidde, Ramadan ebajjidde, Ramadan ebaleeteddwa, Ramadan ebasanzeewo. Shaharu mubaraku, mwezi ogw'omukisa, omwezi ogw'omukisa. Ramadan mwezi gwa mukisa ddala nnyo nnyo nnyini ddala. Allah n'afuula empeera ezibadde eza faradha, ezibadde ez'eswalemu eya faradha, Allah n'akuwa faradha 7 ng'osadde swalemu, ogwo si gwa mukisa. Subhanallah. Just swalemu. Allah y'omwe swale ya sunna n'akuwamu mpeera za faradha n'okusingawo. Eya faradha emu faradha 7 n'okusingawo, naye nga osadde swala yennyini kwegamba akubisamu bukubisa. Si kusaala ng'ate bw'olowooza ku bino. Oyinza okubeera mu basala naye ate ng'olowooza birala. Allah tomuwadde budde. Allah anaakwogerako atya ti hamadani rabbi, ng'oba oliyingira eswala ogenda mu byabusobozi, ogenda mu bya bizinensi, futaali anaatuuka ddi. N'olwekyo eswala gy'osaala ya valyu nnyo ezitowa nnyo. Kiri kitya ate awo omuntu agisaalidde e Makka? Kakati naawe empeera nnyingi. Kiri kitya ate omuntu asibye ng'ali mu kkomera, ng'ali mu kugezesebwa? Olowooza asobola okwekanaka n'omuntu asibye ng'ate asibidde eno mu mbeera ennungi? Oli n'asiba nga bamukuba embooko 10, bamukuba mmeka? Daaku tamulabako, balya 12, balyawo mbooko. Kati awo kwegamba ebintu aye sisula nti bayinza obubaka enezoboka nti babakubye embooko oba baasiibye. Kati awo bintu bisiŋŋana. Kyova olaba nti tuteekeddwa okuba nga tulwanira ddala okuvuganya, kubanga mulimu okuvuganya kunene nga chance tukyagina. Mu ngeri emu nga sinaba kusumulula bannaffe nabo sebo bagenda tandika okusiiba. Nabawulidde beesunga kyeyejja fakiti ndowooza nga 5 bagenda tandika okusiiba, naye ekikulu kiri kimu, ensiiba gye bagenda okusiiba yeeyo yennyini entuufu, ekitabo kye kibagamba ne Katonda kyabalagira. Obeera bagenda kuddamu basibe Wakayima ne Wango, ali esumbuusa, ali amandaazi, bwe bityo. Okiraba bulungi. Era olwokusatu olwondooza lwa wiiki eno ejja etandika enkya inshallahu taala, zijja kuba 5 lwe bagenda okuba. Leero jjo lwabadde lumu, basooka sawa nakwesiiga anti mu kabonero akakuba egundi omusaalaba, naye ndaba akabonero ako si kalungi, oba lwaki bakeesibako. N'olwekyo nti bagenda tandika okusiiba, naye ekikulu singa babadde basiiba bulungi bandibadde bayingira obusiraamu ddala. Singa banaasiibanga abasiraamu bajja kuba bakoze bulungi, naye ate singa basiibira ddala nga basiramuse, hatha huwa ahsan, ekisinga okubeera ddala ekirungi. Kubanga naye banaasiibanga abasiraamu enjala nebalumanga ffe naye nga tebannasiramuka, newankubadde nga ate banaagezaako ne basiibanga ffe, bajja kuba bajja bayingira, bajja kuba bajja bakonkona eri obusiraamu. Era omukulu yabagamba nti singa nammwe musiibako ng'abasiraamu, naye ng'ayogera ekyo Reverend Bishopu, singa nammwe musiibira ddala ng'abasiraamu, kugamba nafuna ekinyegenyege, kubanga omusiraamu yasiiba ebituufu. Omusiraamu bw'asiiba tabba. Era olaba olinga ze nabba ng'ate yasimanyo aye katwerimbiseemu bwerimbisi. Ayinza okuba nga abadde n'ebigendererwa. Ddala omuntu aneekwasa eshiitaani nti yamukemye nga wazuluzira tu maradhu shayatwini, nga shiitaani baazisibye ku njegere, oyo ajja kuba yeekwasa bibye. Mubadde olina ensonga gy'ogamba. Aligamba nti nga tugenda ku musemo Sheikh. Musemo mukama wange. Kaakati eri tuvuddeyo tujja kuleetayo okukenyerera engazi ezo, naye katusooke tusome inshallah. Mu Suratul Bakara muno twagala kulaba emigaso ndowooza ng'ena. Emigaso 4 egiri mu kusiiba omwezi gwa Ramadhani. Naye nga tunaakutuuka ku migaso, tugenda kusookera ddala ku mulimu ogw'okusiiba mu mwezi guno ogwa Ramadhani. Mirimu ki egy'enkizo ahabbu ila Allah, egyagalwa eri Allah, nga Allah agyagala nnyo, nawankubadde ng'ate ye ne bw'osiiba tafunamu. Ekyokuba nti agyagala nnyo era gwafunamu.
tugenda kubiraba insha Allah. Ekisookera ddala mu Qur'ani muno ey'ekitiibwa, kubanga guno omwezi gwa Ramadhani tunoonya emirimu egyagalwa ennyo. Kituufu ddala omuntu singa abeera nga tasiibye n'agamba nti agenda kuliisa asinga asiibye. Kituufu ddala omuntu singa abeera nga agamba nti nedda kaakati nze nja kubeera mu adhikaali, kaakati nze nja kubeera mu baliisa abasiibye, nja kubeera mu basaala, naye nga tasiiba ng'aliko hawa nafsi. Kiri kiti ekyo. Hawa nafsi ng'okyagitadde wabbali, kubanga n'asala taba ku hawa nafsi, asaddaka taba ku hawa nafsi, okujjawo nga yabyeyingirizaawo. Ekibuuzo kiri nti mirimu ki egy'enkizo mu mwezi guno ogwa Ramadhani Allah yasinga okwagala okwetaaga eri omuddu we, ate nga omuddu yafunamu? Mu Surati al-Baqara wano wembikudde sura ya 2 aya 183 Allah agamba ebigambo bino ng'abitugamba. Yagamba A'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Aya nesomwa buli kadde, si mpya. Naye ekibuuzo kiri nti abantu okugiwulira ennyo bagiwulidde nnyo mu matu gaabwe ne bagikoowa, oba gye bakoma okugiwulira bagyongera ogiyiga n'okugiteekesa mu nkola. Kuba ojja kusangayo aboononefu nga bagamba naye aya eyo buli ajja gy'asoma, nga tonnaba kwebuuza nti buli ajja gy'asoma message egirimu yakutuukako wagitegeera. Soko ogyebuuza ogyefumitirize. Nze ndowooza bw'onooba tonnaba kutegeera kigirimu, wabula n'otama okubanga eddiŋŋanwa nnyo nga tonnaba gitegeera. Nze ŋŋamba nti oyinza okuba oli bweru wa era sooka weebuuze lwaki aya eno eddiriŋŋana nnyo, bagiddiŋŋana nnyo, buli sheeka ajja gy'asoma teriiyo ndala. Lwa bukulu lwa nsonga. Allah agenda abange mu abakkiriza kutiba alaykumus siyam, mulalikiddwako okusiiba. Okusiiba kwa bwatteeka omwezi guno gwa Ramadhani, si kwa kyeyagalire. Mulalikiddwako, muwandiikiddwako okusiiba. Naye ate mbeera nga muwandiikiddwako okulaalikibwako tekitegeeza nti osiiba olina ennaku, nti okusiiba bizibu. Kamale gasiiba ate nakola kya nti baatulagira siiba ng'oyagala n'ekirala kubanga ofunamu. N'ekirala Sheikh, si kusiiba lwakuba nti obuliddwa ebyokulya oba ebyokunywa. Amakulu nti omuntu asiiba si kubulwa nga bannaffe balowooza era balina kusiiba ate balina kye balya. Gwe tokimanyi nti abasiraamu be basinga obugagga mu nsi yonna? Kituufu. Kati abawooteri ojja kusanga batandise okukaaba kuba abasiraamu balya nnyo emmere y'ebbeeyi mu biseera ebirala. Kategeerekese balya nnyo emmere yaki eya wooteri. Kaakati ojjaga ate kaakati ate abatali basiraamu nga ate nabo anti munne abasiraamu bagenda mu holiday basobole okusinza Allah waabwe. Boosi waaba agenda mu holiday ate abakozi basigalawo nga bakola mirimu ki? Era nabo alina bawummuzaamu kaseera tekookyako kubanga baba bagaddewo kampani. Mulidda nga Ramadhani ekoze ewedde oba ofuna nga ate boosi ye yawummudde lwakuba boosi waaba alina kaseera kyandibadde ekirungi n'abawummuza naye nga n'ogwo omwezi agubasasudde ne babeera nga nabo beeyagala buki balimekka abalwa mwezi guno gwa Ramadhani. So Allah agambye nti okusiiba ng'era bwe kwalaalikibwa kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, nga bwe kwalaalikibwa ku baabasookawo ate mmwe mufunamu. So okusiiba si nnaku, okusiiba si gamba nti osiiba lwa kuba nti weetulugunya. N'ekirala Sheikh, kitulaga nti si ffe abasoose wewe wennyini mirembe egyayite emabega byonna baali basiiba. Nabbi Daawuda alayhi salaam kaana suumu yawman wa yuftiru yawman, yaliŋŋanga asiiba olunaku n'asiibulukuka olunaku. Amakulu n'asiiba olunaku n'ali olunaku, naye yali yeerumya. Era Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba nti okusiiba okukyasinza obulungi ng'oggyeko kuno okwaffe, kuba kuno
kwa faradwa teri sunna esinga faradwa naye okusiiba okukyasinza okubeera okwebbeeyi ng'ogyeko omwezi guno ogwa Ramadhani siyamu Daawuda kubanga yasiibanga olunaku n'ali olunaku kitegeeza omwaka gwagenda ng'okuggwako ng'akubye emyezi 6 ng'alidde 6 oyo yenkanika osobola omutuuka nedda kakati oyo yasiibanga emyezi 6 gwe tugamba kusiiba mwezi gumu ogamba nti yaki mutukaluubiriza nnyo mutujoze Allah gwegamba akujoza okulalikako Ramadhani n'abadde talina alusa kwolwo azifuna abala bagenda funa ebibaluwa baluwawa nange musawo yangambye sina kusiiba nja kukusiiba okakasa ddala omusawo yagambye olebe kusiiba Allah n'agamba nti temutye nnyo okuzina ennaku ekisookera ddala tufunamu ekimu kusiiba tulabye ng'emirimu egisinga okwetaagibwa eri Allah ahabbu ila Allah ng'agwagala nnyo ate ng'ogenda gusiiba akusasule kusiiba era mirimu gyonna egikolwa mu mwezi guno ogwa Ramadhani egisinga okubeera n'ettutumu mu mpeera kusiiba bw'otagamba nti olina ssente kakati ate nze nnyina ssente zange ne bwe sitasiiba antasuumu khairun lakum aya yino Allah agenda mu maaso nga tusookera okulaba tufunamu ki mu kusiiba ekisookera ddala awalan Allah agambye nti kama kutiba ala alladhina min qablikum nga bwe kwalaalikibwa ku baabasooka tulabye Nabbi Daawuda alayhi salaamu yali ng'asiiba Nabbi Muusa alayhi salaamu bwe yamala okuvaawo naye yalekawo ng'abantu bajaganya naye nyini yali ajaganya olw'okufa kwa Falaawo alayhi laana n'ateekawo okubeera ng'aga nti Ashura nja musiibanga yavaawo n'alekawo olunaku nga balusiiba era Nabbi Muhammad sallama bwe yagenda e Madiina yasanga abasajja Abayisirayiri nga basiiba olunaku olwo bayite ba Answaru nga basiiba olunaku n'ababuuza lwaki musiiba ne bamugamba nti ekitusiibisa olunaku lwo kisooka twebaza Allah olunaku lwe yatutasaako omulabi ekitalinga lunaku lwa shukuru lwakwebazaani n'agamba nti ate kati nze ne Musa nze ndi kumpi nnyo naani ne Allah ne Musa okusinga mmwe era Nabbi n'alaliko okulusiiba naye n'alukola ki naye n'alusiiba era bajja basiiba ensiiba eyo yasookawo nga Ramadhani tannaba kulaalikibwa Nabbi sallama yasiiba emyaka gyali 9 ebisiibo 9 naye Ashura oyo mwana wattu ojja musanga ng'emabega eri baalinga bamusiiba kubanga Nabbi sallama Makka yawangalayo emyaka gyali 10 ng'obubaka bumuseeko n'agenda e Madiina n'awangala emyaka 13 ng'obubaka bumuseeko 13 ne 10 ligiruwa emingi 13 kitegeeza nti obubaka bwamukkako ng'ali Makka n'amala emyaka 10 ate bwe yagenda e Madiina n'amala emyaka 13 gy'emyaka 23 naye emyaka egyo 10 mwana wattu bw'agimalako n'agenda e Madiina asanga abasajja nga basiiba Ashura kitwale nti wayitawo emyaka noza gyali obanga 3 nga bali ku Ashura nga Ramadhani tennaba kubeera ng'ebakakatako Yesu tujjoka kumpi ena era olunaku olwo lwa Ashura baali balutwala ng'olw'obwetteeka nga bamanya ekisema nti eri faradwa nga faradwa kuba tebannabafuna Ramadhani naye Ramadhani bwe mala okubeera ng'ebaseeko kati Ashura n'abeera ng'asigadde wakyeyagalire n'asigala nga wowe yagadde siiba kubanga bafunye omwezi ogwa Ramadhani gwe gwa faradwa kati oli Ashura akoze eki ate nga n'empeera zaagwo Allah yazesigaliza nene nnyo ojja kwesanga wano mu hadithi tugenda okulaba nga Allah yagamba mu hadithi al-Qudusi yagamba nti emirimu gyonna gya mwana Adamu gya muntu newankubadde nga si yasasula empeera gyagyo Allah era yakola ki yasasula n'agamba naye illa swawum okugjako okusiiba aswawumu li wa ana ajizi bihi era nze nkusasula empeera zaako kitegeeza Allah yamanyi empeera zanaakuwa bwetosobola kugeraageranya muntu yasiibye kuba eri yasiiba nga teyasiibye ani anaakulaba osobola ogenda mu hoteri n'olya akantu waliwo tosobola kwekwekeeyo kati Allah yamanyi empeera yazikola ki so muswala osobola ogisaa n'ogimalako nga ddala osadde naye okusiiba ani anaamanya nti wasiibye banaakulaba ng'olidde akantu nga weekwese kati Allah neziri yazisasula naye ate gino okusiiba kwa nkizo kuba omugagga yeerekereza firiji omuli ebyokunywa ebinyoga nagantiyerekereza emigaso egiri mu kusiiba tulabyemu okutya Allah la'allakum tattaquuna
kuba sife tusoose okusiiba naye tufunamu okutya Allah ate waliwo nabagente emigaso egiri mu kusiiba kati ndeese naakaleeta gumu oba oli awo munatyamwani ogwo mugaso ate emigaso megigenda kufubutuka ate mu kutya Allah agambye nti waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja swati Talaq oyo yenna aneegenderezaako obutasobya Allah obutanyiiza Allah obutasobya Allah agenda amutya kuba okutya Allah imtithali awamirihi wajitinabu nawahihi okubeera ng'ossa mu nkola ebyo byonna Allah bye yakuteekako ebiragiro bye ate ne weeziizaako bye yakuziizizzaako bye yagaana mukyama ne mu lwatu kiraba bulungi kaakati Allah agenda ate oyo anaatya Allah we Allah ajja muteerawo obufulumiro oba kujja mu buzibu oba kuteerawo makubo ofune riziki kulongooseza mukyala we abadde agalangatanyeko nga tatembeka abaana bayinza okuba nga balalu Allah ajja kuteerawo amakubo agabawunya eddalu abaana bayinza okuba nga balimu engalo Allah ajja kuteerawo amakubo agabajjamu engalo abaana bayinza okuba nga tebalina fahamu mu kusoma kwabwe Allah ajja kuteerawo amakubo abawe fahamu bw'obadde okimanyi nti omuntu ng'abadde n'omwana nga yasomye byanyigira buli omu omuntu ng'abadde n'omwana nga yasomye bubi ne bwa famira ayinza obbakweka buli omu abanyiigira kubanga okanda mubuuza towayi yo omwana yakoze atya obuuza byaki okoleki gwamuweerera bikwatirako wa weerera ababo genda omanyiriza z'abaana bo naye singa abadde ng'asomye bulungi omuntu asobola okunyiigira yo mala kumubuuza towayi kyabudde kityawo yegatu yake nebaliza ku Allah era nkuyita mu shukuru nasaze n'endege y'omukiro omuwanvu anti omwana wange yasinze kawempe muzirimu naye bw'abanga omwana yasomye bubi anyiigira buli gwasanze olaba otya omuntu nga mugagga nga mwavu nga simugumiikiriza ganti abagagga babbye sente zaffe zonna yakijamaani buli gwalaba ayitawo nesente ezo zaffe ezo zonna zaffe ezo bazibba bakakubbako mmeka toyina n'olwokuba toyina oyina takabbulu bulugolaba gayanzibye sente toyina mukisa byokola temulimu muki temuli baraka n'olwekyo Allah agambye nti oyo anaatya Allah agenda muterawo buki obufulumiro bwabika bingi n'ayongera ekyokusatu kuba guli omugaso gwabadde gumu ofunamu okutya Allah gino emirala girimu guno ate ogumu omuntu atya Allah amuterawo si kyangu kyakusaala n'obulwa ekyokulya otidde Allah takuwa ekwongedde yazidu wayankusu imaani erinnye ate wayaruzuquhu min haythu la yahtasibu Allah amugabirira ne waba tasuubira kufunira namuwa basajja balima kooko n'afuuka kooko nga buli omu alimye kooko n'asala ne batema kooko gagga n'agamba nze sijja tema kooko siri musiru kamulekewo kooko n'addamu olaba takuba vanira abaamutema abamwerekereza nebafunamu kitegeeza luli yali mungi yali sababu yono Allah ageze bano bateme ono asigale mutono ono amukoleki ono akoleki amuganyulwemu omugaso ogusembayo nga sigwe gusembayo wabula kujenjagadde bagamba n'agamba nti wa fi kulli usri yusra buli wabeera obuzibu Allah akuterawo obwangu buzibu bwangu bano batayise gwe woyita gatuwe oyise wali nze ngapise obundi bamukuteta agomba akonze byange birala kasoba ne yaqini kuba oyina yaqini eje emigaso giri mu kutyani katugendewo katono nnyo twongere okulaba tujja funayo hadithi ndozanga bbiri oba emu inshallah taala tulabe n'ebyonono okusiba bitonotono kuba obudde bujja budduka nnyo mpolampola awo dakiika ndozanga 15 oba 10 maaso awo kuba abantu baba baagala genda kutegeka bya sava inshallah taala wetweyongerako wano nakonye ku nsonga egamba ntinno nti omugaso migaso ki mirimu ki egyagalwa ennyo eri Allah tugambye nti omugaso ogusooka kusiiba bw'otabeereyo ne weefunugula noga nti anedda nze nnyina sente kangabe bakole ki
Allah agati ayyaba ma'dudat nakumbale buki Bubazi. tezikutiisa Abazeeraliikirira. zigenda ogenda kulaba nga zidduka kana nga zikoze eki nga ziweddeko. Allah n'agamba faman kana minkum maridwa oyo yenna mwana wattu abeera omulwadde mu mmwe aw ala safarin obanga ali mu lugendo fa'iddatun min ayyamin ukhar kala aliye kuba safari ayinza okuba ng'enaamukosa. Kati awo wennyini Sheikh, Naam. omuntu alira mu lugendo yaliridde ddi? Omuntu alira mu lugendo yono nga abadde nga safari gyagenzeemu nnene. Ekyokubiri tuyinza obutatunda bulire bwayo ng'eneemukosa nga singa anaayetantala okusiiba ajja kufunamu obulwadde oyo bamuganye okusiiba. Era singa anaasiiba olw'empaka n'afuniramu obuzibu ate ajja kufuna omusango. Kyogamba avudde ku kiragiro rukusatu min Allah. Olukusa luvudde eri Allah. Ate gwe lwefudde atalwagala. Ngate Allah ayagala nnyo ate abantu abakola ki? Abagondya olukusa hadithi nagisomye wano. Allah ayagala nnyo omuddu singa aba akuwadde olukusa n'okikola. Kubanga aba akwagalizza ebirungi. Nawankubadde nga noono aga nti wadde olukusa lumpeereddwa naye kankole taba na musango naye oli yakola ki? Mathala bakuwadde olukusa okusala ku swala zisaleko. Gwajja okuba asinga okukola obulungi. Okusinga ono aga nti wadde bangambye olukusa naye tafuna musango naye guno yakola ki? Kaakati wano olukusa lukuweereddwa naye ddi singa safaari eno enekkosa okkirizibwa okulya Ramadhaani bw'eneggwako oliwe. Singa obeera mulwadde ng'obulwadde obwo si bwa ku kiwaani nga tebunaakukosa bagambye ate si buli mulwadde seeka nti aliisa. Obulwadde bunaabeera nga bunakukosa bagamba nti ayereka kuliisa olw'okuba oli mulwadde. Obulwadde omusujja ogenda okuwona nga bw'onoosibwa gujja kukosa okosa amawuggwe naye ng'ate bw'onoolyamu n'owona ojja kuliwa gwe oli mbaliwa. Omuntu omulwadde nga obulwadde tebugenda kuwona nga n'abalwadde nga si ye ndowooza ye wabula abasawo baamuwadde buga nti okusinziira ku bulwadde bukuluma togeza n'osiiba. Ate era kiyinza okutwala emyaka nga 2 mu maaso n'alyoka awona obeena mama ebisiibo 3 4 ogenda 2 waddi. Olaba Sheikh yasomesa n'aga nti omuntu singa abeera nga eswawumu eno ate eyingidde mu ndala baali bamubanja ate kakati eno eyingidde mu ndala ebbanja alina amabanja alina 2 ate Ramadhaani naye eyingiddewo. Tugamba baba akyasobola okuliwayo ebbanja erimu mu mwezi gumu aliriwe amala asibe Ramadhaani. Kakati bw'abbanja liri eddala ate lyaliriise oba tajja bisobola. Mukyala ayinza okuba nga buli mwaka azaala agenda kuliwa ddi? Oyo aweddwa olukusa okubeera ng'afunayo omuddu gwakola ki? Gwaliisa. Naye singa ajja mala nti ayagiza alina maana akola ki? Aliisa ayonsa ate bw'azaala nakawere ate oyo bamuwaliise. Tugamba nga buli mwaka abeera bize. Naye bw'abeera nga anaasobola okubeera nga anaaliwa mwezi nga gumu ng'amaze okuzaala oyo tali mu bano. Naye waliwo okuba nga buli mwaka ayonsa ali mwaka n'azaala oyo olwali engeri gyemukola ki? Gyemulamula. N'olwekyo omuntu alwadde obulwadde nga tebugenda kuwona oyo yali mbaliisa. Saate ono alwadde obulwadde obunaawona oyo Allah avuge nti ajja kuliwa nga Ramadhaani ekoze eki? Ewedde. Nga Ramadhaani ewedde. Kategeerekesa bulungi? Omuntu ali mu lugendo si buli omuntu aliisa. Naye osobola okubeera ng'oli mu lugendo ng'ate toli mu basiiba era olina okuliisa. Bw'obeera mu lugendo ng'oli mu basiiba toliisa malako olugendo lwo omala ojja kusiiba okole ki? Okuddako ng'oli mu lugendo ate nga toli mu bakola ki? Toli mu basiiba. Muntu ayinza okuba nga abadde alina obuzibu tali mu basiiba ate aliisa ate talina kyabaliisa naye mwetaavu oyo tugamba abireke. N'abakadde myaka nga 6 agenda mu maaso tasobola kusiiba akuliridde Sheikh hadithi mweziri nga musajja mukulu mukadde tasobola kusiiba oyo naye akole ki? Aliise. Naye owa safaari bamuwadde olukusa lw'okukola ki? Lw'okulya. Nti anaaliwa singa kinaabeera nga
bwana asiba tayisibe ubinga ali mu safari kishinga okubeera kiki Allah una agambe bwati ayyama madudati faman kana minkum maridun aw ala safarin faidatu min ayamin ukhul wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin walunno wali wabe ababali basobola okubanga batekedde okusiiba naye nga tebali mbasiiba ayeno yakka yesebo abagagga bajeyambisa nnyo nti omuntu osobola okubeera ng'oliisa n'otasiiba n'oliisa aye mu kusooka okukera abagagga bajagala nnyo nga n'abasobola okusiiba tebakyabisiiba baba tebagitegeera bubi bo ne babeera nga balya buki ne balya ne baliisa naye oluvannyuma ennyo fidya tutwamu eno misikini okuliisa bamasikini Allah aye n'ateekulula kategerekese bulungi n'afundikira ng'agamba nti faman tatawwa khaira fahuwa khairun lahu wa anta suuma makulu oba osobodde okukola ekyo ekyokuliisa kirungi naye wa anta suumu khairun lakum ekyo kyenjagaddemu emirimu gyonna egikola mwezi guno ogwa Ramadhani okuliisa weekuli okusiibulula asiibye yasinga obuki obulungi naawe ali mu safari singa teekukose bw'osiiba gwasinga okubeera ki obulungi naawe omulwadde singa obulwadde bwa tebukukosa asibi yasinga okubeera ki obulungi wadde ofunye olukusa kubanga okuliwaseeka si kwangu okusiba kuno okwabangi kwanguwa naye Ramadhani bwegwako n'okuona ku mmere olunaku olu otabuka toddayo okukola ki olowooza lwaki abantu bagamba ezo ennaku zabawalimu yako ezo ennaku zabawalimu n'olwekyo ezo ennaku zabawalimu kugabeewala kukola ki kusiiba bewala kusiiba okusiba ekisinga okubeera ekiki so n'olwekyo aya eno kitundu kyayo kirima n'isuuku kyasiimulwamu tokyasobola kukyeyambisa kugamba nti nno nti Allah okuliisa we yakukkiriza kwaliwo luli nga tekunakusangulwawo ng'abagagga bagamba nze nja kuliisa buki kitegeeza kyaliwo ng'ayagadde okusiiba asiibe babagagga ne balabanga ate kati nze ndiisa nyina akantu aya Allah n'agisiimulawo naye nga kiraata weeri naye hukumuha mansuukhu yasiimulwawo mu kubeera nga tedamula naye ate nga kiraata yakola ki yasigalawo ng'ewandiiko gisoma so togyesembesa n'ogamba nti nze nja kuliisa nga osobola okusiiba wa antasuumu khairun lakum in kuntum ta'lamun senga mbadde mukola ki mumanyi akaddirira akasembayo tugenze ku mugaso kati ogwokusatu twalaba emigaso mingi naye giri gyabadde muli egimu gyabadde mu kutya Allah Allah abaterawo obufulumiro Allah abagabirira mutasuubira Allah abatera obwangu awali wali obuzibu kati Allah n'agamba nti shahru Ramadhana alladhi unzila fihi alquran awo no wakulu sheikh naye nga sinaba kutuukawo katugendeyo katono nnyo kukuliisa akuliisa omulimu ogusinga obukulu kusiiba ogwokubiri okuddirira kuliisa ogumu kujiddirira si wafatu wakuba siri mufuti badde njirinze naye ng'ekyagalwa ennyo ekyo n'omwana omuto akiraba kusiiba kyekyagalwa ennyo okujjawo nga toli mbakola ki mubasiiba ekyokubiri kumyukunyumu emirungi okubaako okuliisa Nabi sallama yagamba man fatara swaima omuntu yenna singa asiibulula omusiibi afuna empeera ezenkanankana n'oyo gwasiibuludde ate nga n'oyo gwasiibuludde Allah tamutoddeeko wadde empeera n'emu ebyokugamba nti ndaba omusajja ndaba wuuyo yaakhi jamaani ndaba nze musiibuludde kakati katalina mpeera no si bwe kiri empeera zo zifuna n'empeera z'oyo asiibye amakulu g'ofuna za mirundi ebiri ofunye ezizo ez'okusiiba n'ez'okusiibulula n'ofuna ate n'empeera ez'okusiibulula saba Allah tuteekemawo ya Rabbi Allahumma amin era nga bwetugenda okubeera nga tusoma hadithi zaffe bbiri tufundikire bannange twekwate nnyo okuliisa kyebayita okuliisa si ky'abantu bokka bagagga
nawe ngona obusobozi mu mbeera omuntu yenna alina obusobozi mu mbeera ey'enjawulo osobola okugula omuno gw'eryenvu osobola okugula akawago k'eryenvu olaba Nabi sallama yagamba nno nti bubeera abasaddaaka nayo kiba kitukusaddaaka kitundu kyaki kyafayo kiva ku Sayyidatu Aisha radhiyallahu anha ummul mu'minin mama w'abakkiriza Allah musiime yayina entende zaaliwo basatu naye nga waliwo abeetaavu n'akwata eno n'agiwa ono n'endala n'agiwa ye n'asigaza emu oli n'amalawo ate nga akyayagala n'eno n'agikuunyuulako n'amuwaako ekitundu egaa nti nno nti okusaddaaka kubeera mubasaddaaka naye okuba kusaddaaka kitundu kyaki kya ntende kikole ki kibawe kati n'olwekyo tubeere nnyo bakola ki Sheikh nga tuli ku mulembe gwaffe guno omuntu nga talibwako kukake anti aba afiirwa Sheikh Allah aba afiirwa buli wotayagala kulira kantuko kitegeeza oba ogenda afiirwa empeera nnyingi kubanga omuntu aliisizza mwana wattu afuna empeera kiki ate Sheikh waliyo n'abamu nga ye ssebo amala galiisa nga ye nekintu nebaba nga tasobola kirya nagamba leka nkole ki kamuwe kino tukabe ekirungi omusajja yazze n'agira hadithi ine kubembadde ntakubakadde eva ku Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala رخصوا للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء badde njigira nenjitaganjula nenjigwako wano ku Bulugul Maram kakati Sheikh yenno omusajja omukulu watusobola kusiiba bakuwadde okubeera nga tosiiba liisaayo aye ne bwoba toyina kite tewali kuliwa konna kuli musajja mukulu wasiiba emyaka oli mukulu mu myaka wala fidiya wadde okuwa omuki wadde okuwa omutango n'ekyo Sheikh tukwata nnyo kuliisa nabbi agambye nti omuntu singa asibula omusiibi kyandibadde kirungi nnyo afuna empeera ez'okusiiba n'afuna n'empeera ez'okubeera nga asibula omusiibi aye ne hadithi endala nombangi noonyerezaako yino wano nabbi agamba nti kyandibadde kirungi omuntu singa abadde asiibulukuka asibulukukire ku ntende kubanga ya mukisa naye bw'aba tagifunye kale asibulukire ku mazzi kubanga matukuvu gatukuza abasibulula abantu musibulire nnyo abantu ku ntende bula entende za 10 oziwa omusiramu oba bazigabane 2 3 tekitegeeza nti olina kumala kumukkusa ddala katola ate bw'omuwa entende n'amazzi ate amanyi bagenda okwetegereza ng'entende zaaliwo eziri awo kati wayinza okuba toyiwooli teziriiwo waliwo ebintu ebiguwa mu ppawa ly'entende kati abagagga ssebo abalina obusobozi bw'okusaddaaka soda bamuveeko baleeta amazzi amazzi maalu ge gasinga okwagala naye omusajja ayinza okuba nga agadde kasoda kinako akamuwe newankubadde nga ate soda saanibadde takubirizibwa kusibulukukirwako naye bw'aba nga asobola omuntu eri aba bamwetaaga naggamba omusajja ali omukira gw'endi nga natabako ne kiyaba yakabaddu ba Mungu gye bali yali aki mukira gwandiga natabako ne kiyaba mu kusibulukuka asi mu kusibuluka mu kiseera ekirala kaakati abaddu ba Mungu gye bali nga ate gwosobola okugula ne kukuyisa bubi ne soda asobola otakukosa naye nga kusaidiramu soda si mulungi soda si mulungi olwekyo kirungi omuntu aba asibulula abantu abasibulire ku ntende oba n'amazzi kubanga amenvu n'anansi zirina gaasi wotameroni nnungi fene mulungi ebikajjo birungi bisobola okugwa mu ppowa mu kifo ky'entende kuba abamanyi baagaziya gati tusobola okuteekawo bino ng'entende nakubadde nga al asuru ntende hadithi bbiri njagala okubanga tusoma tumalize inshallahu taala hadithi zino nkubiriza abantu kuba abantu yaako ebintu ebirimu empeera bajja ne babibuusa amaaso wana Anas buni Maliki radiyallahu anhu qala Rasulullah sallama nabbi yatukubiriza nnyo tasaharu fa inna fi suhuri baraka abantu babuusa okulya ddaaku oli omuntu kasaba nga alidde ekyeggulo kye n'abwegera bulungi nnyo nakkuta tayagala kumanya bya ddaaku addaaku mulungi bannawe okubanga tumulya mulungi nnyo okubanga tumukola ki n'oba onywedde bunywi kikopo ky'amazzi giraasi emu oba entende emu oba olidde eddaaku nobwozuukako n'oleeta enniya n'osala ku layini n'onywayo n'olweno lw'amazzi si kulya nnyo nti kandya essuwaani z'emmere mukaaga enjala eme kunnuma
twala abantu omuntu bw'olya ennyo emmere buli wootikka ennyo ekyenda kino kiba kijja kusaba amazzi buli wookiwa emmere nnyingi kijja tuuka kisaba amazzi gasobole okuba nga gakuba emmere kakati olidde emmere nnyingi ekyenda kyagala amazzi ate wasiibye nnyo tegenda kukuluma so bw'obeera ng'olidde ekigero Sheikh obadde okimanyi nti gy'okoma okulya ennyo jajja kuma okuluma kikulu nnyo ekyo sahih n'olwekyo tukubirizibwa okuba nga abantu ddaaku tekitegeeza nti kulya ddaaku era tolitennya nti kulya ddaaku njala butakuluma wabula mulimu ki tasaharu fa inna fi suhuri baraka hadith eddirira esembayo nayo nkulu nnyo wan Hafsat ummi almu'minin yali mukyala wa Nabbi Muhammad radiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقام السلم من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له omuntu yenna yenna asula nga teyaleese enniya yakubeera nga asiiba tukimanyi ffenna nti innamal amalu binniyati omulimu gwonna gutuuka na kumalirira era nga wa innama likulli muri'i ma nawa era omuntu afunamu ekyo kyanuyiridde Sheikh jakusaba katono nnyo awo wennyini mukukola ki mukunuyirira omuntu yali badde aleta ate enniya kubanga waliyo bakadde baffe ssebo abagamba nawaitu swawumu garden ekigambo gada bagamba garden kabula katagamba nti garden ne garden kati omuntu yali badde aleta ate enniya eyo kituufu ddala ejja kugenda okwetegeeza amanyi bonna ng'ebigambo ebyo abasakadde baffe baleeta nga tebirinawo njigiriza yonna okuva ku Nabbi Muhammad wabula beesembesa omumanyi omu egano nti nga bwe tulaba nti omumanyi omu yajja ne yeesembesa n'agamba nga ku hijja tunuyirira labbaik allahumma labbaik labbaik abantu bagamba rabbaik nenga kiri labbaik kiri rabbi nesi rabbi wabula kiri labba kitegeeza labbaik nyanukudde Allah lamu laisa birra'u wali kiba kigenze rabbi omulezi ne wano kiri labbaika olisinga akuyita mulimi olwabo soga nti labbaika ya sayyidi wanji mukama wange mukama wange nyanukudde ngamba ki mukama wange labbaika ya sayyidi wanji mukama wange kategerekese kakati nti okusiiba okwo bali ne bakwesembesa abamanya abamu naye abatono nti ng'okusiiba nga hijja yakuleeta nniya anti hijja yakuleeta nniya nga tujatudde kuba Nabbi yagireeta saate eswala eno ogiraba enniya olina gireeka mu mutima gwo Sheikh era waliyo era bakadde bafu bennyini era bagamba mulimu gwonna swala nga bagamba nti nabwayi tusalli farada swala dhalika mabulagahu min alilmi kwali okumanya kwabwe naye nga tekulina konjegiriza yonna nti oba oli awo Nabbi enniya yagikolanga kitugoberera Nabbi bw'abanga atugambye nti muhijja enniya tujatula mu bisigadde bw'abanga tatugambye kubanga gwe tulina okubeera nga olaba kaifiyatu an salata ala Nabbi era tugijja ku Nabbi Muhammad sallama era bamugamba nti ngeri kinya tunakusaliramu n'abagamba qulu allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidun majid allahumma barik ala innaka hamidun majid n'olwekyo tekirina akonjigiriza okujja ku Nabbi Muhammad sallallahu naye sijja kugamba nti abajatula okusiba kwabwe kufu naye ng'ekisingawo okubeera ekirungi kwe kubeera nga tugireeta muki waliwo era ku bakadde baffe abo ssebo yagadde anaabuuza munne wano liridde ko ye nti nedda wiririra ekisibu kituuke waamu kati ne munebuuza muli eri nti wabanga teyaniriridde nga kimanyi nti nkya alina okusiiba kati awo aba talina mpeera waba teyakoze eki nga teyaniriridde nga obagamba nti bokwe okugireeta mu lwatu nga tumaliza mu dakika nga 2 zokka inshallahu taala
nti enniya eno ekisingawo okubeera ekirungi kugireeta mukama gamba nti nkyanja kusiiba kimala gireeta omwezi ojagatseeka sokizikozebwa nga njeeta omwezi omulamba singa onooba nga tokyusemu n'ogwedda lwawo mu makka tesigala ng'ekola amaisanga ne baga nti wadde ogireese omwezi omulamba nti nja kusiiba kuba nayo kikulu okumanya nti nja kusiiba omwezi mulamba inshallah naye kyandibaddeko ekisingawo okubeera ekirungi ate kubanga lunaku lwogenda ogira ng'erudde nti inshallah enkya nkola ki naye nga nabbi agambye nti omuntu singa asula nga tagireese fala asiyamu lahu okusiba tekuba kuki kutuufu kubanga okusiba kulina kuba nakwaki teyawukana ku sunna kuba yo sunna nabbi yatuukanga eri mukyalo nti alinda ku mushayi omwinayo konna konna ak'okulya ne bamugamba alla tetuyina kati nuyiridde okusiiba muyina ak'okulya kandye nayo kyeyawukana ku sunna yawukana ku faradha mu kusiiba n'akasembayo bano bagenda omuntu wabanga tazwe na nniya talina kukola ki talina kubeera nga asiba hadi njagala okubeera nga nsembyayo era yakulya ddaako bino byonna malamu yadda akawula zuri tujja tulyako omulundi okuki omulundi omulala hadith era gyensembyayo era naye eri mu kulya ddaako eva ku an Sahal ibn Sa'd radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallama qala la yazalu an-nasu bi khair ma'ajjaru al-fitr mutafaq alayhi alfitra agende abantu b'ekibiina kyange tebagenda kukoma tebagenda kulekeraawo kufuna birungi ebbanga libanamala nga banguyiriza okusiibulukuka mu hadithi endala nga balwisawo okulya ki ddaako naye nga ddaako okumulya si kwewonya njala siga nti njala njiwe tekyannumye mulimu ki baraka ate mukwanguyiriza okusibulukuka n'obwegendereza kuba osobola okubeera nga ogambye nti kanyanguyirize ate n'olya nga obudde temunakola ki wabula ate era singa olaba nga obudde buweddeyo budde buyinza okujja ne bwekyanga kyanga nobanga enjuba ekoze ekyawe ekyanze kati nebulayo newayitawo kese ennaku newayitawo keddakiika nga 3 nga wakamala okulya ekyo kolera okulya okuse ogenda ogiraba ogirengedde nabbi atunayo hadisu ujja giraba inshallah olujja nabbi agambye nti genda mu maaso faliyutimu swawmahu kubanga fa inna Allah yutimu washikabu Allah yamunywesera yamuliisizza singa aba yeerabidde n'alya luba nanywa agenda okulaba ng'enjuba ekoze eki tagama naliridde ddala awagirengeredde ajjuze Allah ajja kuba okubala kwakukola ki era tagenda kuliwa ennamula yemu n'omuntu ono tugambe nti alidde nga tagenderedde oba yeerabidde Allah amwerabiza kwali muntu singa yeerabira n'ali oba nanywa fa inna Allah yutimu Allah yamuliisiza era yakukirungi ajjuze okuki era y'omuntu ono tumulamula kyekimu singa alengedde enjuba ng'ebulirayo oluvannyuma ye n'agenda okulaba nga ataginengera agende maaso nakukola ki wa barakallahu fikum wallahu a'lam subhanakallahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa tuyanzege shekhe omusomo omulungi ennyo gwatusomesezza nsaba wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abasomesa nga bano abavaayo okubeera nga batusomesa ku busiraamu bwaffe saba Allah subhanahu wa ta'ala abenga abawa empeera esinga obulungi ennyo nnyini ddala sijja kubeera nga nsukka kwawo ebigambo mubibulidde shekhe byatusomesezza sijja kubeera nga mbiddamu tuteke butese mu nkola Allah subhanahu wa ta'ala abenga atusiiba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.